we butuukidde olwaleero ng'ab'ekika ky'Olugave beekubira ddenduulu mu kkooti okubataasa ku bannakigwanyizi abagobaganya abantu baabwe ku ttaka. Abatuuze bagamba nti bannakigwanyizi bano bamamazeeko emirembe era nga bagamba nti okuva ensonga zino bwe zaagenda mu kkooti yasalawo n'eyimiriza ssaako okugaana ekintu kyonna okuddamu okukolebwa ku ttaka lino. Mbu kyokka beewuunyizza okulaba ng'ate waliwo abasenda olusozi lwabwe ng'ate ensonga zikyali mu kkooti. Tukwasizza ennyiike nti okuva emisango lwe gyagenda mu kkooti neeba nga esazeewo nti nno ensonga tezirina kubaako kitambula ku ttaka lino, naye buli lunaku olukya twekanga nga abantu bajja betutategeera ne batandika okusenda olusozi. Kati era we twogerera mu wiiki nga 2 emabega batandika okusenda n'akatundu akaali kasigaddewo, era we twogerera ne poloti zonna bamaze okusalaasalamu. Nsozi Muweebya, omu ku baana b'Olugave abawangalira ku ttaka lino, agamba nti abatuuze baabwe basula ku tebuukye olw'okulumbibwa abantu ab'enjawulo nga babawa empapula ezibayita mu kkooti, kyokka nga bawangalidde ku ttaka lino emyaka n'ebisiibo. Tebafuddeeyo okubeera ku kulondoola ensozi zino ez'obuwangwa n'ebifo ebyonnono mu kika kyaffe. Nabo bali mu kkooti babatawaanya, ffe tuliyo nga 10 n'abalala bagenda kubeerayo nga 2. Abatuuze abawangalira ku ttaka lino okuli n'abakadde bagamba nti kibasusseeko okulaba ng'abantu babagoba ku ttaka, kyokka nga kuno kwe bawangalidde emyaka gyabwe gyonna. 1996 twatuukira wano ne tuzimba ne tutuula, ffe tuguze ekibanja kuno kwazaaliddwa wano wafunawo dde soka kubeera eri ku lusozi gye baasala. Bano batubulidde n'okutiisibwatiisibwa kwe bayitamu nga n'ebintu byabwe ebisinga bizze byonoonebwa ssaako n'okutwalibwako ebibanja byabwe. Emmere yange, emmere yaffe bagitujja. Amugamba nti ne wano mweyongeza ennyumba bajabuzaamu waneno wakati eyojola amabaluwa baleeta amabaluwa batiisatiisa jjajjange. Nagenda wamusawo waliwo ennyumba y'embizzi era mwe yasimba n'akayinja ye waatandikira. Kati obunkenke bw'oliko bwakuba nti ajja kututunda. Bano batuuse n'okutulaga ebyapa ebiraga nti lino ettaka lyabwe. Bwe biti bwe bifaanagana. Eno ye gundi bwe bati bwe baaliko. Kati bano balaajanidde abakulu mu kika ky'Olugave okuvayo babalwanirireko ku bannakigwanyizi bano. Eyimirize abantu abo bonna abaagula ettaka mu nkukutu, ate n'okusaba abantu ssente nnyingi. Kati nga nze zisiza kukola esinga yasaba ssente ntonotono naye obukadde 5 nga nze mbujjawo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu mu kitundu kino bagobaganyizibwa ku ttaka, kati nga kisigadde eri gavumenti okubaako kyekola ku nsonga eno.